ngenda kubeera muzibu nnyo mbawulira amawulire agaliwo n'ebiri mu Uganda essaawa zino. Njagala kubagamba bangi mwalabye post y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe omulungi. Kati njagala ababaka parliament councillors mwenna mutuule. Munayuganda gw'olina obuyinza obugenda okujjako mu 7. President Kyagulanyi kwebaza message gye wayogedde. Kino ekintu ekigenda mu maaso n'ekyabaddewo tekyategeekebwa abakulembeze ba National Platform. Kyategekebwa ffe ba mumiraasanafu abatalina kifo mu National Platform, aboogera olw'omutima ogw'okwagala ensi yaffe. Ne tuvaayo ne tugamba ensi abantu banyigirizibwa mu sukaali. Bwe kibanga bannansi basobodde okwoganizinga ne boogera bye boogedde ne kitambula bwe kityo. Njagala muwulirize message y'omukulembeze era bannabyabufuzi, because for me I'm not a politician. I've been telling you that. Me I'm a revolutionary. Ayagala ensi yange ekyuke bwe nvaawo ngende nkola ebirala. President Kyagulanyi agambye ati I once wondered that a time will come when the people start leading themselves instead of following politicians. Najja ne mbagamba nti akaseera kajja kutuuka abantu batandika okwekulembera nga tebakulembera bannabyabufuzi. In fact, it will be the people leading and the politicians following. Abantu bajja okulembera bannabyabufuzi bawerekere kyekiriwo kati. Kati njagala gwe alina omubaka wa parliament, alina kansalawo. Essaawa zino abantu abalaze ekyokukola. Abantu emisolo gibali waggulu, ebintu biri waggulu, mwe musirise. Abantu babagamba eri bafa. Abaana b'ebusoga baba basobodde okugula oyiro ku ssente zaabwe ne bamuyiwa ku luguudo, emmotoka ne zigaana otambula. Ne babuuza abantu mulagawa ne bayassa ebbaasi z'abasajja abanyamulenge. Abaana b'ebusoga abali mu makomera ategezeddwako listing ina tugenda kubajjayo mu makomera. Tugenda kufuna ttiimu y'abannamateeka. Mwe abakulembeze kati essaawa zino mulina okugenda mujja abaana abo abali mu makomera. Revolution tegenda kubeera yakusaaga. Museveni akazito yakawulidde. Ekyabadde jjinja essaawa zino mu Kampala Mamba ziyiyeewo. Otuka Constitutional Square, Amajje, SFC, Leya, Semwai, Iso, Diso, Meso, bonna bali ku kkubo. Okumanya Museveni atotya. Museveni atotya. Omanye kikalerwe. Wenjogera ekirebe kya Nuupu ekamocha. Abasajja basuzeewo nga bagumbye. Ekitebe kya Nuupu ekamocha. Abasajja basuzeewo bagumbye. Nga bagamba kiki ekiddako. Kati you've been sleeping. MPs were sleeping. Councillors were sleeping. Banayuganda babalaga kye baagala. Ebintu mubijjemu okusaaga. We are dealing with a dictator. Museveni is dead. Kati mwabamu abali mu dialogue zino ndagaano za mawu tebigenda kukola abantu bakoowu. Banayuganda bw'oba olina omubaka wa parliament ne mumuyita mu constituency n'atabalwanirira ku bintu bya misolo, ku bbeeyi ebintu ebiri waggulu, bambedi bwanika atakini bali ku CBS boogera bya kisiru, mubasikeko mubambule. Bye mwakoze abantu abaganye omubaka bagamba leke emmotoka ewaka ozunga olagawa. You should be exemplary. Abantu babagamba kino buli mini yonna egenda okunafuya dictator Yoweri Museveni tuyina okugikozesa. Tuwulirize obulumi abantu bwe balimu. Banayuganda olwaleero mu kibuga Kampala enamba ntono. Mubira sanafu mpise mu kibuga Kampala. Nengamba bwe kibanga kiri bwe kiti nga Yoweri Museveni asobola okuwulira akazito. Asobola okuwulira nti embeera eri bwe Museveni awuliriza wali. Bino byaba mawusi madalogo tabiwuliriza. Kati wulire kiri e Masaka. Kyeyalinga video njagala owulire. Omanyi muloosa bya kusaaga. Musoka kati okujjako nakyemalira. Okumujja ku bukulembeze. Wuliriza akantu kana akabaddewo. Kubanga ne mu bitongole ebyokwerinda tuyinamu basajja baffe abatugamba mulwane gye tuli eno
naye ekintu kye mukola kituufu. Wuliriza, njagala owulirize akantu kano kankafune bulungi. Ow'emmeme ntono va ku video, njagala okafune bulungi kankanoonye wano. Akantu kano kaluwa download. Yes, njagala akantu kano kafune bulungi. Bino bye bijjako dictator. Ndako sharinga video mukwano gwange, bino si bya kusaaga. Njagala gwe wenna Munayuganda otegeere nti kino kye tuliko kikyali kituuza. Era mbagamba tetugenda kukkiriza Museveni alumye baganda baffe Banayuganda enjala nga tusirise. Tetugenda bakkiriza genda ebyo musimaamu kola bya kisiru mulose tusirise. Sharinga video ngenda kati ku nsonga enkulu era nkyanoonya wano obuntu bwange. Abasajja kasita mutandika okuwulira bino mumanya gye tulaga wakola. Wuliriza, sigenda kannyonnyola ne wulira. PC nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Chiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pangas. They have killed one policeman at the checkpoint. We need rescue. Guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniforms and left it on the roadside. Ulira. Aninda ko maleka tereza wano. Ulira akantu kano nkabanyonyolera mutegeere. PC nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Chiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pangas. They have killed one policeman at the checkpoint. We need rescue. Guns are being taken. Me, I'm Uli abasirikale ba Museveni oluzungu talumanyi sima Kanagwe abanyamulenge be baleeta mu Kanyagwe Caroline. They have killed one man. Museveni awo tutusiza ntandise ntya. Ulirisa kati njagala kugamba muganda wange. Bubanga oli mu struggle, oba oli cancer, oba oli biki, ng'oli mu kusaaga, we are serious. We came to remove the dictator. Ne bwe bamukulembese wenna ng'oli eyo. N'otamatama. Ffe tugenda kukola ekkubo eryaffe, bwe tunaamala odigendamu nga mutugamba basajja mwebala omusajja agenze. I've been telling you. Museveni nze namusoma emyaka 7 emabega. Nga mwetoloola nti nemmanya who is a dictator. How do you deal with the dictator? A deadly man who can kill, who can assassinate, who can murder. Omutambula otya nebisoma mu mirasanavu. Kakati njagala kubagamba Munayuganda ekyabaddewo eggulo ebyakoleddwa ejjinja. Wenjogera dipisi w'ejjinja bamukyusizza. Dipisi w'ejjinja abasajja bamukyusizza.